Era y'amakubo amabi kifuuse kya kusoomooza kinene mu disitulikiti y'e Mukono naddala mu magombola agali mu byalo. Gano ge gamu ku makubo agasangibwa mu gombola y'e Seeta Namuganga agali mu mbeera embi nga kino kiviiriddeko ebyobulamu, ebyobusuubuzi n'ebyenjigiriza okuziŋŋama nga bano basanga okusoomoozebwa mu kutambula naddala mu biseera eby'enkuba. Tutuuseeko mu bitundu bino okulaba embeera nga bweri era ng'abaayo bakukkuluma. Ssentebe w'eggombolola y'e Seeta Namuganga Dawusi Kyakuwasa Kyanzi agamba nti embeera y'amakubo embi eziŋŋamizza ebyenfuna, ebyobulamu n'ebyenjigiriza mu bitundu ebisinga obungi mu kitundu kye. Abaana okuyita wano nga bateekwa okuggyamu engoye okutambuza era nga woolaba nga bateekwa kuggyamu ngoye okusala amazzi balyoke bagendewa e Namuganga oba okutindigga ebitosi batuuke ku secondary e Namuganga. Abakulembeze ab'enjawulo boogedde ku mbeera y'amakubo eno embi okubanga eviiriddeko obwavu mu kitundu. Namuganga ng'eggombolola twandibadde bagagga nnyo kubanga tuli balimi, naye tumiisinga obugagga, emikisa egireeta obugagga. Emikisa egireeta obugagga makubo. Amakubo gaffe mabi nnyo. Waffe tufuna okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo kuno lwe luguudo lwe tuyisaako emaali yaffe esinga obungi, omuceere, emmwanyi, ebijanjaalo, kasooli, naye ng'ate enkuba bwe beetonnye tuyisibwa bubi nnyo, oluusi tugwamu tulemerera oluusi okusomoka. Joseph Kityo ssentebe w'ekyalo Namanoga agamba nti enguudo ziri mu mbeera mbi nnyo nga ne gye buvuddeko waliwo omutuuze eyafa ng'atwalibwa mu ddwaliro, kyokka ono era anenyezza ab'ebimotoka bisino ttulaka okuzoonoona n'asaba abakwasisa amateeka okuvaayo. Embeera etukoserezezza ddala ssebo nga ow'ekitiibwa ssebo nga bw'oliraba munamawulire nga bw'olirabye ekkubo lituyisizza ddala bubi nnyo nnyo nga gye nkomezza. Omuntu okuva ebwegiiro okugenda ku ddwaliro e Namuganga okufuna obujjanjabi aba tasobola olw'embeera y'amakubo, kyamakubo mabi, ebinnya bingi. Kale tuba tusaba gakolebwe tusobole. Twogeddeko n'abamu ku bayizi n'abatuuze abakozesa amakubo gano ne balojja obulumi bwe bayitamu omuli n'okutuuka okutambula obute nga basomoka amakubo agamu n'okuteeka abalwadde ku tulakita. Mudombi kati agenda okutuuka e Kayunga eri ku ddwaliro eddene eky'amazima nga oluusi atugenze nakaana ddala abakyala abayita mu mbeera ey'okusumulukuka okuzaala. N'olwekyo abaana baffe ab'amasomero bafuna injuries nnyingi nnyo, engatto buli wiiki ekutuka. Enguudo zaffe mbi nnyo. Juuzi baali batwala wano omulwadde yakutukira wali mu kkubo, bazza mayiti bwe baamukuba mu kinnya ogenda okugira ati abaali bamukwatiridde nti afudde. Ku ssomero amazzi galidde gazaako omungu gakisumbwa n'okugenda ku ssomero ng'oba otidde nti gayinza okukumira. Mu mbeera eno abatuuze oluuyi luno balabisa okufuna ku buweerero oluvannyuma lw'abadde minisita w'ebyenguudo n'entambula General Edward Katumba Wamala okutongoza okukola enguudo zino eziweza kilomita 28 n'akatundu kamu omulindese bwegiira okutuuka e Matumbwe n'okuva e Kitambala, Ndiiba ne luyita e Kayini ssaako ne Mayangayanga olugwe Nakifuma nga zonna zaakumalawo obuwumbi 2 eza Uganda. Era embeera yonna evudde emabega ku kkubo lino mbadde njiraba. Twadaagira wano nga banyaffe batuzaala naffe abaana tudaaze ne bakazi baffe, naye twagala kwebaza General Katumba Wamala kirabo kyaffe eri Nakifuma. Luguudo olwo lubadde lutufuukidde ekizibu eky'amaanyi, tetukyasala amazzi gajja ne gakurosinga, abaana baffe tebasomera eno, tugamba nga n'obwoba olina emmwanyi ng'ogisomosa oba muceere tolina woyita. Abakyala nga bayisibwa bubi bagenda okuzaala abamu bazaalira muno naye nga Mukama watuyambye. General Katumba Wamala ng'ayitamu RDC w'e Mukono Hajati Fatuma Ndissa Bannabitaka alaze obwennyamivu olw'abakontulakita abafiiriza eggwanga olw'okukola enguudo mu ngeri ey'agadibengalye. Katumba mu bubaka bw'atisse Ndissa bagambye nti mu kisanja kino essira baakulisa ku nguudo zimwasanjala si kukendeeza kujjaamu kyokka wabula n'okuyamba ku balimi okutuusa ebirime byabwe mu budde mu butale. Bagenda kuddaabiriza kilometers 2.1 ku kosti ya miliyoni 1 ne miliyoni 210 era tusuubira omulimu guno okuggwa mu bbanga lya myezi 10. Abatuuze baffe okubeera nga mmwe basaale.
Wano wasinzidde n'ategeeza ba kontrakita okukola enguudo zino nga za buwangaazi olw'ensonga nti zikoleddwa ku nsimbi z'omuwi w'omusolo kyokka era nti wakuzirondoola n'akunga n'abatuuze okutuuka gy'ali singa wabaawo ensonga yonna etegenze bulungi. Abatuuze baffe okubeera nga mmwe basaale mu kuinspektinga mu kumonitoringa supervisory work mugirekere batekiniko naye buli kyolaba nga tekiteredde enamba ya RDC gikube. Ndisaba ategeezezza ng'enguudo zino bwe zaabasakiddwa Minisita Katumba Wamala nga bwe yabasuubiza okuzikola mu kulayira kwa ssentebe wa disitulikiti gye buvuddeko oluvannyuma lw'abatuuze okwemulugunya gy'ali ku bulabe bwe bazze bafunira ku nguudo zino. Twebaza Honorable Minister General Edward Katumba Wamala, twebaza aba engineers bonna ne contractor gwe batuwadde Jeffran abagenda okutuddaabiririza ekkubo lyaffe lino. Moses Ziraba akulembeddemu ba kontrakita abagenda okukola enguudo zino essatu akalaatidde bassentebe okubayambako okwogera eri abatuuze bwe bakkiriza okukola enguudo zino awatali kubataataaganya basobole okuzimaliriza mu bbanga ery'emyezi 10 eribaweereddwa. Naye engeri ya contract eno eya interconnectivity teriimu compensation. Teri wadde nti ba central government egenda compensatinga oba nze contractor. Tubiwa abatuuze balina okubiwaayo ku lw'obulungi bw'ekkubo bafune ekkubo eggazi ebigenda okubagaza. Alex Miseiri yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.